nkwaniriza nnyo omulabi waffe owa Big Brother Uganda nate nkomyewo amanya Big Bro Ose Dabon Child yali ku kamera producer wange tuli team nene nnyo okubeera nga tutusako ekyo kirungi ekigwanidde Big Brother Uganda twasalawo kubanga tugenda kukuleetera buli wakabi gwe weesunga gwe boyagala twakugamba nti genda mu inbox tekawo message commenting sharing liking o subscribing otuwe ekyo ekirungi ate tubulire kyani boyagala owadde obuuza nnyo DJ Michael finally maze nefuna omukulu bamuyita Mr. Cows King Michael owakabi naye akayimba kaffe kalisooka mpemu akapeera nabuuza ku bantu alwa akayimba kasooka kali ya mwena bali Big Brother mwe bali nyokuba kumwe bali nyokuba nti mugenda kufuna waero okumanya mugenda kufuna kyemwagala buli kyemwanu nyedda amazima ku kino na kiri ni musanyufu nnyo okuba nti kwendi leero okwogera ku nsonga ezino naziri okwogera ku musical stories okwogera ku political stories okwogera ku life stories n'ebirala bingi nnyo yoyo King Michael yani King Michael ye mugwanya Michael omwana enzalo y'okusitera najja nankumbi Brali bakuzaala mu kibuga oli wa mu kibuga mugwanya Michael mufombo ayina omukyala ayina abaana Michael bulamu buli buti ansanyusa okulaba kyakabi mwana kubanga mwine engeri gyemutambuzaamu ekintu paka olwaleero bangi balemererwa bagezako okuwalamba bwe bati naye wallahi ne balemererwa ne wekanga nga tekyawulibaamu n'omukisa n'oneeyisa bagamba bintu bingi nnyo bimeka omuntu okuba nti akyali relevant kitegeera kuba nti eneeyisaayo onjogera kigyogeramu n'abantu bebintu biba bingi kugamba strictly tuli mu entertainment okusinga ebirala bijjamu buzzi lwakuba ntubikoonako it's about life naye nga entertainment ogirabye otya okuva watandika ogiyingira yo ogiyingira otya entertainment ngiraba nti entertainment nungi naate erina ebibi byayo erina okukemebwa kwayo erina okulemesebwa kwayo naye ekisinga obukulu kwe kufokasinga ku kikyoyagala nakikyoyagala obeere bigambo bingi ebisobola okujja okulemesa ate ngaera in life is what you make it nti ne bwoba otambula lugendo mubamu ensozi mubamu omuseetwe mubamu akaserengeto naye as long as you know your final destination osobola okumalako olugendo so mufunze yo nga yo tekututte bubi kubonyerera olabika bulungi nti byonna ebirungi byolina tugamba obifunye mu entertainment bagenda ku mulimu gwange era nekindi nkirwa entertainment kyendi nkirwa kuba ndi serebu okutegeera mawanga gentuuseemu gatuuseemu lwakuba ndi serebu mikwano gyennina njina lwakuba ndi serebu abaana bennina sente zennina kiyo lwakuba ndi serebu Michael bana oba ntandikirewa muganda wange kubanga waliwo ensonga nyingi nnyo zenjagala twogereko naddala abawagizi bo abali eyo nga bakwetaaga Michael nga bagamba naye Michael atubulire ku kino Michael atubulire ku kino DJ Michael nze okutandika okumanya ng'okuba ku lido nze okutandika okumanya in fact nalina radio station eyo gyenkolako ng'okuba ku lido yamukyali eyo naye ntandika okunoonyereza ku Michael mpaka munange era obulamu bwandeeta mu kibuga kuhasolinga nenzija mu kibuga Michael netandika omutegeera muyimbi sitowakabi serebu naye nakumanya nnyo ng'ozoganya ne Kamiiri waliwo omukyala ene Kabalagala kansanga Kabalagala waliwo omukyala awe natandika okumanyira ennyinnyinnyi omukyala mbyagwa mulinanga mumutadde kubanga gwe wamulwanirako Kamiiri n'amulwanirako naye simanyi omukyala yalimu kyo yali business yamwe mugikola mutyo business yali ya mukyala nga tulimu alina okufuna kasente naye nga problem eriwo nti omukyala oyo twakola business omukyala oyo ng'alina amabaala bbiri nga yagala ate zombi zibeere nga zikwata ate nga omuyimbi omutasobola kuba erinnya bazaali mu kifo
kimu ng'alina okufuna abayimbi abasobola okubeera nga baleeta abantu era twabeerangawo Kamili n'abeera ku y'engulu n'embeera ku y'emmanga lwaki onafuna ssente zino lwaki onamuwulira okunywa bino nga nze mumpa bino era ng'omanyi na bizinesi zibaamu ebyo newabaawo obutategeeragana naye netumala netwekubamu awo ebikonde tutonde netuteremukwata industry enyuma DJ Michael tuvaayo eyo tuze waliwo ekintu mpita King Mike kubala erinnya entambula King Mike bajja DJ Mike akulokinze oto ali nangeri yendi DJ ali nange binkwata ndaba nga go bekinyangwira King Mike tuvaayo eyo yonna tujja omukisa ne gujja waliwo ekintu ekyajja kubanga abasajja bazze bayiwaayiwa essente naye nga tetukulabamu naye waliwo omuvubuka oba yakusiimanga muntu oba yakola atya naye munaife mwafuna ku mukisa kubanga naffe twali tumunoonya n'abalanga bamunoonya naye nga tetumulaba naye Michael tugenda olaba nga Michael nsonga ewa Brian White Foundation kyokka ate bajjawo akaseera mpawe kaaga Brian White ng'omusuddewo Brian White ng'omuvuma Brian White ng'okuba bukubi ng'okwega tokyagala kumanya naye alina ebirungi byakkoledde byonna bibeera mu business oyingira otya wa Brian White mu Brian White Foundation ate ovaayo otya kiki kyekyabaawo ekirungi ti olwese n'obuuza ebya Brian White abantu bwe yabreakinga internet oba nabreakinga through abantu balowooza nti mulabidde awo kumbe Brian White ate naliko naye nga tannabeera kufuna ssente ezo zeyafuna kiringa kati gwina abantu abali mu kyalo ab'enakaseke abakwagala ennyo abamanyi nti oli mu kibuga oba tobeera ate nga obeera mu kibuga advantages z'okufuna ssente ziba mpitirivu ate nza okudda enakaseke n'ekisawo kya ssente oli nakolaba neoyo bamulinda owakulanga nabo wasamanga nabo emipiira bagabi lwaki be bakuli ku gaadi kumbe wakula nabo okitegeera so kati Brian Michael King Michael Brian White oyagala tugamba wakula naye Brian nabeerako naye bino byakuguddeko bino byemutandisa okubeera naye tomuguddeko Brian naliko naye naye ngera nga bonobeera n'omuntu kubanga nze ndi serebu Brian we nabeera naye awe nakubira olimba lwa mukomuko nalabira Brian okitegeera nga ndi wakabi nga naye mulaba nga naye njagala nnyo nga yagala nnyo muziki wange nga wonobeera ate Brian teyagala nze nzekka yagala nnyo Kamiliyoni tobolaba era ku gali mwaliko mwenna Brian yaliko ekabalagala kati abeera ku bbala ya Kamiliyoni nange nga yagala nnyo music naye oboolaba bwe twakwatagana owulira nga amaze okufuna ssente yangamba leeta abayimbi abo mukwano kyange tubeere nabo nange saakola nsobe natandikira Kamiliyoni endako gwokwata Kamiliyoni omutwale wa Brian ate ani emutwalo ekyomuzebale Kamiliyoni ate olwala nze nasooka Brian White nempita mikwano gyange yali abamanyi sagala gamba mu nze namutwalayo mu Brian amumanyi kitegeera wabula bwe twanyumyanga ku mboozi nti Kamiliyoni agamba ki omusajja oyo kyemuleete palasa agamba ki omusajja oyo muleete agamba kimuleete egaali otegeera omuyimbi eka gwe twagoba podiya we yali yereeta nga tali musako yaffe yaliziza bafana najja embwali zimutwala emisinde nga tayise mu protocol nga walinaku ayagala kuyingira lwampaka tamanyi ebyawali byakusooka ku kyeki nga ayagala kubuuka kikomera gwe munda Brian White Foundation yalina protocol nga waliwo n'avunanyizibwa ku kyabayimbi nga King Mike bafana bwe yajja yakuba ku kageeti kalala ate yagenda waka kujja ku podium ewa Brian White eyo gye bamugobera kati Brian nangamba waliwo akayimbi akazze genda okunoonyereza nga atekeeko omulabi waffe omulungi oli ku Big Brother Uganda ndi ne King Michael owakabi
King Michael aludde mu industry. King Michael tubaye tunyumya ku mboozi ya Brand White Foundation era nga ali mu kutubuulira ngeri ki Brand White Foundation gye baatuukayo. Yuwa yimuvaayo mutya ati Brand yagaba sente nyingi, Brand yayamba nnyo yazijjanga. Brand yatugamba mulye sente temubuuliza gyezifutte. Naffe tetwakola kwe kulya sente nga tetowuliriza mpaka muloomerwa enkoko towuliriza byeridde. Gwe teyakuwanga mukisa gwe nawe kennyini yakulira abayimbi tewamubuuzamu walisitiba nyingi kubanga wali olumu etwaliro enalaba batuyitako ezaali zetwalaga ezaali enyingi disipule nga nyingi nitutyamu okuteeka abadala musajja ngayina essente tenga zonna alaali kumaliriyo abagagga abateekaawo essente basibeko ebicupuli baziteekawo obwetaano waggulu nebakola batya nga saala zonna Brand zaali alaali era buli muntu Brand gwe yaba ku ssente agamba oyo musajja yagaba ssente yekka yagaba ssente muve ku bana abagagga abalala bajja ne balimbalimba abantu baba balina ssente. Brand yakuwanga akwesa mutima gumu era Katonda bagamba amazzi gakulakutira egali gakutidde era Brand ajja kuddamu afune ssente nga nyingi era ayambe kati tatali bwe ziri naye nga tasize ezo ez'okugaba ez'okujajamba era kati alina ez'omugagga esente za Brand ezaggwawo mbu Michael n'odduka ate nga gwa makyaliwo za Brand namuleka akyalina ssente bwewobbirayo Brand yali akyalinawo ku ssente empitirivu n'ebintu byonna nga birina bulungi naye nze mukiki ekikujjayo Brand nkwano gwange naye nze ndi mwakola contract ng'oyingira mu Brand White Foundation ebintu byatuuka ne biva mu mukwano ne bifuuka business okitegeera ne bifuuka business ne nfuuka ambassador wa foundation kati okubeera ambassador nalina okuba nga nina contract gyenina contract yakusayiniza yatuuka ekiseera neggwako ng'olina genda wakiti olindi kuba sente zaali zikyaliwo kurenyewe nga kyali yali ayagala kukyusa mu strategy plan naye Michael ate King Michael batugamba Brand White yakugoba kugobi era contract wegwako ng'obadde okola mu MTN nokulaba nga ogenze mu Airtel balina okugamba MTN yamugoba naye nga temumanyi what's behind that ekitegeera so abantu balina okcreating eyo ebigambo kuba first of all bali tebatwagala tubeereyo. Omulabi omulungi oliko Big Brother Uganda ojja tusonyiwa kakalala katonotono kowulira akayitamu Michael tumuguddeko bugwi yembeera yaffe eyo gyetukoleramu kubanga abantu nga bano si bangu bakusanga tumunoonya wano newali mpaka lazima bwe tumaliriza nga tumaze ne tumufuna naye teweerabira ku subscribinga olikinge omale osharinge tufollowing ku Twitter Instagram era musanze wano ku office mugiraba mugenda kukwata mulabe ngenda kuba na address nga mulina kusanga Michael in office eri under renovation so mugenda kuba nga temunoonya mbu ate oliwa nga byenungo beeredde muvudde ebimungo bamugamba bannayibani banabango so mujja wanaona obadde ebbanga lyobadde from Brand White to the State House from State House luyo industry ogikyoganya yonna obadde olina office badde nina nezigenda zikyuka kati gambye eno kitundu musanze nina office kugaba road kinene na office mu Makindye Makindye musobola okuba abayimbi kuba buli bwe munkubiramu abakamera mubeera mu Makindye oba mumanyi Makindye ekifo ky'abayimbi so maliza batera ku office kujjawo interviews zikolera mu mamotoka Brand muwuliza Brand mukwano gwange muwuliza ne ku makya ga leero twogedde Michael emboozi yo mpitirivu era nnene tugenda ku branchinga mukko tubodde mu bya Brand White omulabi waffe omulungi yanditaze okumanya Michael atukate mu State House Michael bali wa president ng'ate ngolowooza kubanga omugenzi Abiriga alina statement yakola n'agamba yamala ebbanga ng'anoonya president nga tamulaba naye se olwagiro omuyita ali mu State House ng'alina president ate banja bamugezza okukisooka Michael soba otubuulizemu ku lugendo ntambulira paka mu State House teri ala musooke mumanyi abali abandaba King Michael amaze emyaka 10 ng'awakira NRM King Michael
amaze emyaka 10 awagira NRM wagizibwa n'ennyimba aziyimba na ne campaign azikolera mu kimanyi tewali atakimanyi endako ennyimba emyaka 10 tubonga naawe walimu tewali tubonga naawe mpaka olwaleero emyaka emeka wakati emyaka 5 ogambye maze emyaka 10 ng'owagira NRM nyimba chizi wayimba walimbunge n'ennyimbo ziyimba nga za NRM wayimba za NRM oba ng'oyimba nyimba zino just kankubuulire nze okuwagira kwa President Museveni lwakuba mmwe ennyimba kati za NRM kati bwe gamba nti n'oluyimba lwa NRM tojja tukuba oba tojja kufaako kuluwuliriza naye ojja kulinda kampeyini zituuke ojja dduwulira okitegeera awo muwulira naye naali Museveni yayimbye n'akayimba kumbe akayimba tuziyimbe nga wazimba nze gambye okuva 2010 katuli mu 2020 emyaka 2010 nina oluyimba lwa Museveni baluyita Kisanja kitegeera naluyimba era niluteeka ku campaign trail kitegeera 2016 nenkola oluyimba lwa Museveni era niluteeka ku campaign trail kitegeera kati saawa eno n'oluyimba baluyita Yellow ngenda kuba n'oluyimba olulala lwe bayita kino kyekiseera lwa Museveni era lwana president wa Museveni so like ogezako omukubira campaign luyimba lwa campaign oba goyimbira mukulembeze ogwoyagala era kati goyimbira omukulembeze ogwoyagala campaign bwetuuka of course olina okuba campaign trail kubanga oluyimba luba lwagazisa abantu abagala NRM n'okuba nti president akola ki ayongera okufuna obululu okitegeera so enyimba ozitegeeza olinakola album yange tulina okubako oluyimba lwa president naye oluyimba lwa president lubeera ne time yalwo lutuuka mu campaign erulyoka luvaayo Maiko bakuyita buyisa ogenda mu State House watandika otya okuyingira paka wa president omanyi lwaki kyesibyeko abantu bangi banonyeza omukisa olwa nawe okimanyi nti abantu bama president okumumitingo kitwala ebbanga naye kati gwe tokyewuunya nti mu myaka 10 gye mpagidde Museveni n'okumuyimbira obuyimba naakamulaba kati mulabye mu guno omwaka gwe tokyewuunya nti nindidde emyaka 10 nga sigenda mu State House kati eri abantu abapapa nga goyagala olwagalirawo Museveni akuyitirewo mu State House goyagala olwagirira Museveni ogenderewo mu State House naye byetagamu obugumiikiriza omaze emyaka 10 nampagira enyala president wakamulaba mulabye mwaka genda mu State House naye nga ate ku campaign nyimba ne bansasula ne ŋŋenda okitegeera era ngamba luliba lumu nja kumulaba kuba n'obugumiikiriza okola ki bwetaagisa ate Museveni ye muntu ateerabira era alaba nti era nagenda otuuka mu State House nangamba Michael okumanyi olabadde nnyo okwagala NRM mukitegeera president olukwe lufune nti oba oliawo bakugonomoddeko nti baziwa buli muyimbi oba baziwa buli muntu asinze kwagala NRM kisinziira kubanga we bakuweera ente waliwo bangi bebadaawa bawa gwe ne bawa kusaasira ne bawa bigayi ne bawa bebe ate abayimbi bangi gye bali abagiwagira nabo balina okufuna mu ngeri yaabwe ate era saagala banyige bagende maaso n'okwagala NRM okufuna ente ezo olina kwewakolamu nosooka n'oyombamu kaawa mu kamera n'okaayana nnyo kati mu kukaayana awo era tugenda owulira Michael bwamuyisa omukulu Balamu ng'agambye nti Michael naye bagenda muwende ba nabo basooke beekalakaasi okumitinga president olina kusooka kuteekawo omubiri n'oguyiwa sibe kiri naye nga buli omu alina strategy ye eri abantu nga bo baagala kusooka kukuba nnyimba zivuma president alyoka abayite ne beekanga ng'olumu abayise olumu tabayise n'ofiirwa n'abanga omuntu ye mugumiikiriza okitegeera alina ekirooto kye kyakola president n'amala nekituukirira wabadde ne president nga mutambula enakasipe n'ekibuga natambula from day one ne certificate yagimpadde n'asayininga nako natambula nemmalako certificate of appreciation nandaga nti ki gye balwanira nga baleeta eddembe mu Uganda balwanira waffe nakasipe webale twayiseeyo bamutambuza bigere from Galamba paka Birembo ntegeera tutambuza bigere ne tuyitayo eyo yonna eyo gye mwalwanidde ne sipapa tetwalwanye ne sipapa just nadde muteeka mu level ye abeere mu level soka obuulire kubanga kirungi nnyo kyokulaba nti nkunoonyeza
batugambye oluliwo kati njagala kivemu kubanga nange mbadde mpulya biwulire nti walwanye ne Sipapa nga sente ze zibalwanya eza president twalabanga president ng'alina amabasa gagabira abakadde otegeera kiki ekyabaddewo okukyankalana ne Sipapa esale tesobola tulwanya kuba Sipapa muwagizi wa NRM nange King Michael ni muwagizi wa NRM naye waliwo wekituuka nga olaba kiyitiridde so ffe abayimbi bwe twagendeyo mu kampu okutambula ne president twakola kagundi kaffe akabondo kaffe nga ko k'abayimbi wetubeera tumala okutambula tumanyi wetwesanga tutuukeera ogenda okukampingibwa nga n'amagye gennyini gakimanyi nti abayimbi mubagireko tenti zaabwe 10 zibeera bajja abayimbi kati Yesu Papa yajjanga ebula nnaku 2 tumale okutambula najja netwogera na bulungi najja mu tenti yange netwogera webale kujja nagamba nzise nemugamba webale kujja netunyumya bulungi awo okitegeera kuba yatuuka ekiro netwogera netunyumya kati the next day wetwagenda twali Kasambya betwagenda twatambula kati ffe tumanyi nti wetutuuka tenti zaffe ziba already weziri kati wetutuuka tuba tukooye tuba tuva kutambula nga tukooye yagala kurefreshingako okunaaba kukola ki kati bwe twatuuka buli omu naafuna tent but this time abaali bakola tent 10 z'abayimbi bakola 8 ekitegeera so kati bwe tutuuka awo tugenda okulaba omuyimbi omu tafunye abayimbi ababiri tebafunye tent Ragadi ne Jamie Culture nga tebafunye tent netuyimiriddeawo neŋŋamba Jamie Culture nti neyange kanjuwe Ragadi even tugenda kufuna kuzimbwa waliwo eziri empty ziri mu bantu kyetutamanya mwali ne Jamie Culture kyetutamanya nti ziri tenti ddala ezaali wabbali zaali za Sipapa n'abasirikale be so kati Jamie Culture n'agenda n'ajjako eno n'agisembeza wano awali ezaffe kati wazisembeza wano awali ezaffe aba ateekamu ebintu bingenda okulaba omuvubuka ajja nga mugamba tenti yange eva mu tenti biki Sipapa nga yajja Sipapa yali ali site nali simulabe namulaba then ngano abasirikale babo bamuwa bamukuma eva mu tenti biki kati ngenda olaba nga ziri tenti za matundubaali kuba kutono bwe buti nga ndaba sikafu otegeera ate nga bali ku muyimbi kyenva nkola alamu neŋŋamba gwe lwaki okuba omuyimbi mumulabako yetuva kutambula lwaki oyita kuta omuyimbi kiva ku muyimbi kati omuvubuka n'ava ku Jamie Culture n'akola ki n'agenda kati bwagenda ndola Sipapa yennyini aleeta Sipapa azze ku tenti kwenyini ng'agamba abayimbi mulekera okutukyuka tenti yaffe biki najjamu ebintu bya Jamie Culture n'akasuka wabbali kati nemugamba Sipapa kikyokola tekiriyo naawe tosobola kujja mu bintu bya muyimbi n'obikasuka eri kyolwokuba olina abakuumi nange nezigwako nemugamba olina okwogera ng'omuntu wano tulinga family oba oli mugagga oba olina ssente batugamba ekololo bwe tuba tugenzi tuba ffenna ku level etya kati bwe toleeta ebyo ng'oli mugagga musimanyi olina abakuumi Sipapa bamuwa yayina atambula n'abakuumi nze alina abakuumi nze seetaaga abakuumi baki nze ndi ghetto youth nze district boy bakuumi baagazaki alina street boy byo babaagala bere nabo naye sirina mutawaana n'omuntu yenna okitegeera kati munaye lwatuuka awo nga Sipapa agamba Michael ati gwe muga Sipapa no toleeta nnyo buyinza wano okitegeera wano twaze kutambula na president obuyinza obw'amaanyi tebukola omuyimbi oyogera naye mulungi n'okola ki nakuwa just alwanira katenti bakakuwe naye omusango gwekwata okusooka ozze mu bayimbi toli muyimbi kitegeera so kati awo ki abasirikale bene bakola ki kubanga twali mu kampu y'amagye gajja negayingirawo mubadde ki neŋŋamba Sipapa abasajja baabo olwokuba balina emundu bagala kutulugunya muyimbi munnaffe ne babajjako emundu abasirikale be ne bagamba bajja zibaddiza tusigala nga tugenda mu maaso kati naye nakola ki nadda eri era yasigadde akomplaininga agamba gwe walitedde abasirikale be bajjako emundu because waliwo abantu abatataaga kubeera na muntu wadde oziina kubanga ne bammeja bajjeno babaddewo banini nga tebaziina kitegeera so n'abavubuka abo babadde beeragalaga nnyo bali abaawo anagira ati nakola twala balabadde mundu ekitegeera so baana bato
kitegeera tebalaga nnyo. So ng'ogyeko ekyo ekyabaddewo nti mwasigadde muli condition touch mwogera ekyo kyabaddewo nekigwa oba ayagala okwogera nange ayogere nange oba tayagala okwogera nange tayogera nange nzibwe nti kitegedde naye nga tuli family kyemwagala era mwagala nnyo kubawagira NRM alina abavubuka kitegeera naye nga tulina okweyisa empisa ennungi twali batugamba tweyisa ekintu kitya tyobaoli mugagga toyita mugagga waawe batugambira kololo oli muyimbi obuyimbi obuleka tugenda kuba omukukya. Awuliriza omulungi omulabi waffe omulungi nkwebaza kubanga munange gwe otuwa amaanyi okulaba nti nno okyatulaba oli ku Big Brother Uganda katugendeko mu Bulango kati nnyo ate tukomewo nkyali ne King Michael owakabi nti mwami ali ku nsonga muwagizi wa NRM naye ekyewuunyisa gwali eyo kyendabyemu nga mutuufu kyewuunyisa amaze emyaka 10 nga wagira NRM naye alabye pulezidenti mwaka guno myaka 10 abadde anoonya pulezidenti nga tamulaba ngera muwagizi gyali naye yakamulaba so abadde atugamba gezaako kutegeeza nti kyetaagamu obugumiikiza bw'obanga oyagala pulezidenti.